Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu eky'omuziki. Endobeso. Ku beat fama tugenda mu Ndobeso munakachwa waliwo ka video akatambula kali wandaga ate era ka video ako nga kalaga nti katambulira wo feno nga bateekamu abawala abo ab'enjawulo nga bagenda babagamba nti mulenzi oyagala omuwala naawe kati ako nga kali mu luzungu new hot cake in the building find me Nansana naye mairama Nansana kati kenayogera bajjaki ekintu ye mukumuzuli ekyo kiri ku muzuli nkiraba naye mukuzintu bino kiri ku muzuli ate badde ogamba ki neiba akusse akade si muntu kuba yaaki berenga bakola mirimu mirala bayinza okuba balina factory nga baweesa dispute yebale kale kiba najebaliko kati Nansana nkusangawo Nansana wano ku kibuloka emabega wa ekizimbe kye bayita Bukomero 7 Sisters. Bukomero 7 Sisters. Emabega wakyo akapande ka Masajji ejja kubuloka lavu. Kati Masajji ki ekigenderako ekirala? Ogenda kujja otwogere mukwano. Anti kati ebisale byesaagala kutuuka nga ebisale sibisobola. Tutandikira ku mitwalo ena Sidish Masajji. Wanje? Tulinawo Sidish Masajji wa mitwalo ena. Tulinawo Deputy Shikwetaano. Tulinawo Erotic Masajji ku musanvu. Tulinawo Body to Body Massage ku 8. Tulinawo ne 4 hands massage 12. 4 hands? Then ne full body scrubbing. Kati kufo abawala bwe mba mbagadde mba nsobola okubafuna. Yes, sir. Kwezo sente Wanji? Kwezo sente 18 ng'okoze type ki? Ng'okoze type ki? 4 hands 12. Then bw'oba oyagala extra service osobola okulondawo omuwala yenna gw'osiimye. We continue with that one. Ate bombi bwe mba mbeetaaga. Kisoboka naye not all of them at a time, one by one. Nze njagala ono gwe wampeereza. Waali mukwano. Ono omweru yaani? Rosi gwe njagadde. Waali. Kati awo kumukolera waliwo loogi. Weziri. Gwe njagadde. Kale sebo. Kakati olwo abakkiriza live. Bw'oba okkiriza okwekebeza. Manji? Bw'oba okkiriza okwekebeza. Awo waliwo twekebereza. Mubugula ne mwekebera. Buno bw'okugula. Kati gwe gwani? Nze Lucky. Okola ku reception? Yes, sir. Kanzije kino ekikyala nkirabe kirabika kisufu. Ojja kumwagala. Wanje? Ojja kumwagala. Tayongeza sente. Ezaaki taata. Ezaaki zayongeza? Anti tuyinza okutuuka eyo nga tuli fembi ate n'ayongeza sente. Anti ezo prices zenkugambye za massage. Bw'oba olina kyakyoyagala kyeyongeramu kyoyagala akuwe muteesa naye. Anti mba njagala just
anti oteesa naye emukkiriziganya. Kale Kale so. bwe naatuuka awo nga kkubira. Kale so. Yoyo Masajji. 4 hands 8 hands. Ate oba oyagala ekisukkako awo muteesa naye nekigwe nemweggwa ennyalwe. Bakyala bannange ndowooza muwulidde ekigudde mu nsi mugule oyiro mukole babba mwe Masajji. Bannange Amugende muyige bakola abaana bali eyo batunyiga Agambe kutukutulamu bibiri. Extra service. Mbwadde. Ojja kukyagala kiwala kirungi. Gwe naye Ojja kisiima. Nze mugambye njagala basatu. ani avuga eggwanga lino? Abali kyalina omukulembeze situmanye. Ani afuga eggwanga lino? Bino babimanyi bigenda maaso. Bwe bafuna ennamba z'essimu baweereza buweereza ati kakati. Ate twagibwa TikTok. Kino kisufu. Obeera omwana nga yeeyo. Ate bano ba WhatsApp. Nakuteekerako omwana naye olaba ka vidiyo. Neiba walese ojjeko lediyo oba? Neiba. Kikuyimbiramu n'akayimba. Nyabo. Abaana tunaabakuza. Tujja bakuza katunyiikize essaala. Polira. Mubiwulidde. Akalulu kagudde Nansana ku kibulooka awo. Gende eri. Abantu b'e Nansana. Masajji mumunyige bulungi temukutula abantu bunwe. Kubanga abebyobulamu bagenda bagamba nti abantu abamu bafiira nnyo mu bifo bino olw'ensonga temumanyi bifo bituufu byakunyiga. Ojja kunyiga omuntu awantu nga wewali omusuwa ogutwala appendix. Ate appendix. Negwe olaba ka vidiyo. Naye omwana aliko oligino yagwa mu kizigo. Nedda oligino. Daba akayimba kayimba. Bannange. Babayigiriza kwema. Abasajja mutusaasire kati onakwatira ku musajja omusajja n'addamu okutegeera. Kati aweebuuza kwatira ku musajja naye tagenda kuba ku mulimu anaakwata kuba meka. Mwe temwennyala abasajja nti ono n'oli. Bane twesabira abasajja. Ono n'akukwatako ng'akwata ku basajja baabo. Kati labo onakwatira ku musajja oddayo okumufuna. Anti kakati tewali agaanyi naye twebuuza agenda kukwata ku ggwe wekka kubanga gwe togenda muwa ssente zimumala. Ekyo kyo abasajja mukifunamu mu bwongo bwammwe. Nti bw'amaliriza ggwe ng'akwata ono omuwala bazaala muzaale. Ate lwaki tebamuzaala olw'obweru naye n'eriiso. Nze lwakuba sibeetaaga nze abo. Sibaliiko. Neibolo radio wagireseeko. Mukunja ebyoyagala mukunja gendayo. Ojja okutubuulira mukwano. Kojja otubuulira ekyeru kiri kitya. Abasimusimu gye baliko se bannange Masajji bannange abana abagenda muzijjimu muku abantu abo bakutumalirako ddala abasajja obawulira naye nze munnange owange kamwekolere ngenda bikola nze owange kambyekolere mwebali kuweereza tukoye n'abo abawala Omukazi munnange ono musajja wanga bulijjo basooka kwabula zikusooka alina mama okota mugomba ekiringente mu mpigi mukunja owaye Masajji oyo nga ate esusse olwaleero ogumuzi nkugambye nange gyendi nja kugendayo bajja kunyiga gwe tojja kudda mpigi. Abasimusinze mama Zayemaya naye baganda bange oba tuddawa oba ensi ekwatawa abaana lwaki tebanoonya emirimu ne bavamu ebyo ebintu bye balimu Mukama Katonda wange balituweereza bamikwano. Okugambye oba ne mukazi ono akugamba nti akola Masajji oyo omanya toyina mukazi omuyidde wagamba mbu bode to bode simanyi biki bannange oluganda olemwa ono amalinda ekawoko mu bode to bode mama Linda tunnyonnyole bode to bode yeebeera etya kubanga agambye kasita owulira bode to bode ebyo byoyagala abamutuusa oyo kati naye mukama wange tojja eno ng'otubuuza endagiriro totubuuza endagiriro munaye tetulinayo tunadda mukyalo
Bade mama yinzange yinso nduli zere ngamba badai. Ebyo byoyagala ne bagamba okunaaba. Oh,